yajjayo zino enjeyo ze bakozesa waabwe enjeyo ezo ebiti birina ebiti buwampu babinkubisa byonna ne bimenyeka n'atandika kuba emigere z'engatto ndina olukiindo era olukiindo lwatuuka ekiseera nga luvunze sirina ddagala wampapanato bankuba ne kati nagula yagala genda nga maze kunkuba sikyalina nagadduka kati nenewaliza okudduka bwe mba nziruka omuwala wa ofiisi najja banawala bakolegana nabaawo omwana wa Afirika tuuka eri naafuuka omuwalabu tayagala kumanya nakuyo omwana nankwata bwe nkwata nenjja mu blouse nenziruka ku street nga nina kaleega kokka n'empale nenziruka ku street kati mba nziruka era waliwo traffic endala gikubira esimu nti engoberere enkwate zaali ssaawa 3 z'ekiro nenkwata nenziza omusajja yankuba yamenyamenya nansibira mu kayumba bwe yansibira mu kayumba yansibira wiiki 3 nga ndi eyo ng'emmere bagimpiziza wansi sirina simu esimu ginzigyeko nangamba njagala $10,000 okkuta ogende ewammwe. Atwaba omulungi tukwaniriza nnyo olunaku olwaleero webale kubanga otwegaseeko ku UG updates tuzze okubanga nate tuwayamu n'omu ku abo abawangaliddeko ebuwarabu mu nsi ya Oman ate era ne mu nsi ya Iraq. Abantu bano abawangalira eyo bava wano nga bagenze okusobola okulaba nga bakakalabya baagala okukola akasente badde wano balabirira abaana baabwe badde wano life yaabwe ebeere ennungi naye kyennaku abamu bagenda eyo ne badda nga tebazze yadde n'ekikumi y'ensonga lwaki tugenda maaso n'okwongera okuwayamu nabo okwongera okumanya kiki ekiba kituuseewo buzibu ki obubeerawo lwaki abamu bagenda ne bibeera birungi lwaki abamu bwe bagenda tebitambula bulungi y'ensonga lwaki fe UG updates twasalawo ne tugamba nti tujja kuba kuleeteranga wano tugende mu maaso n'okubanga tuwayamu waliwo emabegaawo abaana 6 ababadde e Saudi Arabia eyo nawulidde abamu batandise okubanga bakomawo oluvannyuma lw'okuvaayo n'obutambi obw'enjawulo abo nabo babadde balaajana lwaki embeera eri bwetyo naddala mu nsi za Buwarabu weewaawo mwana muwala waali wano tugenda kubanga tuwayamu naye tulabe ki kyatugamba okutwaliza wamu. Nsanyusa okulaba zasinze sebo njagala bannayuganda abo batulaba obatubuulizeeko nate tulyoke tweyongere. Bannayuganda bannange mbabuuzaako mujebaleko gye mutuusaako engalo ne bakadama bannange abali eyo mu Bawarabu nawe mwena batumiddeko tumujebaleko naye si myangu nga bwe ngenda obbanyonyola. Si myangu okutwaliza wamu ndowooza omulidde ate onsanyusizza bw'oggyeyo ekigambo bakadama munnayuganda yandiyagadde okumanya amanya manya gange bantutaffe ibe tusingwire ndi mukyala Munyankole. Mukyala Munyankole osibuka mu district ye? Nakulira district bagiyita Lubirizi Bunyaluguru gye nkulidde. Abazadde bonna eyo gye basibuka? Tusibuka Ntunga mu Lubaale naye basenga eyo Lubirizi kati nze gye banzaalira gye nkulidde. Tweyanza njagala tugende tutandikire ku nsonga kubanga otugambye waliko Oman ate kati obadde mu Iraq. Bannayuganda bangi basuubira nti mwe abaana b'obuwala okuva wano okubanga mugenda eyo nti oteekwa okubanga obadde either olemereddwa wano e Uganda oba nga bakuubisizza buubisa ne bakujja ku mulimu gwo gw'oyinza okubanga obadde okola n'ogamba nti kaŋŋende mbeere nga nkola sayidi eyo. Abamu bagamba nti bava wano ng'akasente ke bakolera wano katono nga babasuubiza nti eri gy'ogenda omusimbi mungi ddala. Gwe kirowoozo kijjawa ekigamba nti kaŋŋende mbeere nga nkakkalabiza Oman? Ki ekikutwala Oman? Ekintwala Oman sebo nali manya ebyokukola enviiri byonna kati nagenda ninkwatako akasente katono nenkola ka saluni kange ekibuli mbana kakakola bwe nti wajja abaana ba KCC baleeta ekipapula ky'omusolo ngenda kulaba ne bizinesi gye ndina n'omusolo tebikwatagana omusolo gusinga bizinesi. Capital ali mu bizinesi nga mutono nnyo okusinziira ku musolo. Yes sebo kati ngamba kati namalako nti ate nga bali bagamba bajja kuggalawo kati mali nga bangamba abaana bali eyo ebweru obeerako ne mukana muli ku WhatsApp bakunyumiza jangu eno omwana okoleyo kasente bagenda in fact yantwala yangamba bagenda kumpa $7,500
emitwalo 7 buli mwezi 7.5 yesebo nenjogana naye nengera nenfuna passport nga mumanyi endaga muntu bana nebikolako nantika nantwala natuka nensanga nga bampa ziri meka ezaabwe nagenda zibala nga ziri 5 mu emeka buli mwezi yesebo nazo era saazifuna banga namere emyezi 3 tuuka family zaali kalina 3 abantu bali 8 nobako lyati webaka nebuza omukyala nangamba zino zetusasula wali babalimba nebiwandiiko byowandiika byonna tebibeerako kiragaze bagenda kuwa no tekiriyo kubanga kati osobola kukola contract noono ye aba amaze okutunda kati nga bwotunda olugoye tosobola genda nogamba oli nti wambale bwoti ono yo munnayuganda akutunda bwakutunda eri wa office oli naye nakuguza wa nyumba kiwula sometimes bwocomplaininga ku office oba talina kyagenda okukaka oli kukola wanga ye yakugula era nowaba alina kyayogera gamba nakugula oyinza omuga nti nkoye njagala kwebaka munagamba wajja kwebaka nze nagula omuntu kunkolera saagula kwebaka ekintu kino sikitegeera buli lwe mugamba nti babatunda kubanga nze nali manyi nti musayininga eno nti ogenda kukola nga bwe tuli wano nti ozze kukola oli mu kampani naye ogenda kukola ng'osasulwa ssente bwe ziti kyalo nnyonnyole bannayuganda okutunda kuno kwe kuliwa kumwogerako kubanga nga nze kyemanyi bwe natuuka eri ku office omaani natuuka omukyala nangamba bwe twatuka nangamba sponsor bwe yajja nasayininga namuwa ssente nazala nga azimu already natuuka nenkomplaininga ku office nenga nembeera gye ndimu nga sinyangu lwaki tonkyusa ono wawo nyumba naganze nakusasula nagula kati bo baba bagala kutwala bampe replacement kati office naye nangamba nze nateesa n'oyo wa Uganda bwobanga olemereddwa nsaze tolina kirwadde kyonna ng'olemereddwa ng'omuntu alina kumpa replacement ate bannayuganda bamwe yakingamba nangamba bannayuganda bamwe bayaaya abamu yangamba omusajja oyo eyakunguza nakoleza wala nga 7 aleeta bambuto aleeta balina ebizibu aleeta balina kansa abalina syphilis nze nfiirwa nnyo kakati nze nange nakufunye sobola kutta emirimu gyali mingi natuuka n'esaala n'empunga era nagenda kumawo nga sitegeera nti nkomyewo nga omutwe tegukyategeera sooka olinde odda sooka ompiseeko wali kubanga oŋambye kalina zaali mmeka abantu 8 abantu 8 kalina 3 yesebo ng'okola nali nkola mpaka saawa 7 saawa 11 nzukuka ate n'okwebaka nga sebaka bulungi kubanga abaana baba bayitayitamu kale oba bakulaba nga boolaba ki kubanga yaba tayagala weebake abaana bajja bagula light n'omugamba njagala kwebaka tayagala kumanya baba bagamba bakugula wajja kwebaka omukyala yangamba wajja kwebaka nali simanyi kale bayizawo nemuganda naye sikozesangako gaasi nagirabireyo kati nemugamba njigiriza nangamba fuuma nemugamba simanyi kozesa gaasi njigiriza yangamba genda oyigire wa kitaawo wanda tewajja kuyiga eno yatutwala nze yantwala teyanteekako ku training gyempulira bino bye basooka ne baba traininga then ne babali wagendera mu kampani muntu yakutwala no office naye era ndowooza kampani ya office so nentuka eri nengwanga eddalo kyenakola nenkonectinga nabeeno iyo wa office tayagala kumanya ye alina n'okwekweka naye chance ennungi bamutambulirako abeewano abeeno nebamunyweza nibangamba gula ya tiketi era bangula tiketi yankomyawo bewaffe nenkumola naye nga sitegeera bwe natuuka eno nenzira mu ddwaliro era nenteeratereeramu kati mba ndi awo wali omuwala ali Iraaka angamba ndira mu ddiru ya Iraaka sooka olinde nga tunabagenda ku ddiru ya Iraaka kati bodda wano ng'olinga atategeera tugambe nti mirimu gye gyakuyitirirako n'ofuna fatigue bw'ogenda mu ddwaliro bagamba nti bulwadde ki bw'olina oba ndowooza babirimu n'ebirala kubanga saabitegeera kubanga ate ntutuuka ntya nenfuna ebizibu bwentyo era najja ndibansabira pasita Tom bwentyo nensandika kuddamu amagezi kati nengamba kanziremu njulire nga bwebimanyi era tomuntu obeera wekka kati ono yanyumiza ddiru ya Iraaka nampa omuntu atwala ali awo naye era talina office etegerekeka nemuntu connectinga naye nangamba ojja kumpayo sente bweziti era nenzimuwa nemuwa passport yange nankolako tuba tuli awo nga gamba mujje mugende twagenda bangi abalala bakyali abalala bakomawo tutuuka Iraaka ate Iraaka kyenjagala okubagamba terina contract yonna n'ensi zonna tekiriiyo Iraq tewaliwo ndagaano yonna nansi yonna gyerina ekyo nkyogedde ndi mu kamera tekiriiyo gwe yantwala oba omanyi nti okiwakanya jangu
ombuzo wano wendi omanyi tewali contract yonna ekolegana n'ensi za Iraq era n'abaana bajja balaba Nigeria, Sierra Leone na Kenya neti wali contract zonna tewali na embassy era okuyamba Katonda yataasa ogenda n'obeera eyo n'okolera eyo naye nga tewali connection na nsi yo yadde okujjako eyakutwala naye eyayantwala era talina kyeyanyamba kujjako nalingezako connectinga manfunira abayamba bali abanyamba omaani naye nga bagamba Iraq bakuwa message Iraq nga tetunawe tugenda okutandikira yani yabagamba mugende Iraq tetulina embassy tetulina connection yonna gye tugenda batandikiramu naye nga wano ovaawo ng'ogenda Iraq n'ogenda n'oyita ku kisaawe ky'Entebbe nga bakututte nti ogenda kukola era twayita Ntebbe fenna era buli omu yenagenda Iraq ayita Ntebbe ebya Uganda birimu enguzi ate tunakikweka nga era twayita Ntebbe bwe twayita kati bwe twatuuka Iraq twali bangi balabakuma kati nefuna ekiyumba ekyasooka ngenda nkolayo nalekayo n'ebbaga yange ey'engoye bwe natuuka ekiyumba kyalimu ebizibu byakyo waliwo omuwala mulala Munakenya yali akolayo kati Munakenya nga n'ebizibu ne babbosi be kati bamukyusa ne bajja ne batwala enze kati bwe natuuka ng'omukyala ayagala Munakenya musajja ayagala nze kati omusajja bwe yagenda okukola yamala ennaku nnya omukyala nandimba tugendewa alina gye tugenda nantwala ku office n'akyusa oli n'amukomyawo nemugamba bbaga yange nagamba njajjiza nengamba office njagala bbaga yange nagamba bajja gireeta kati ekizibu ekiriko Iraq balina office nyingi otuukira wano kati ono nakuwa munne ofuna akatale bakuwanyisa ng'engoye nga bwoba olina olugoye nogamba kanteeko wano nafune amugula kati bantwala awalala nebantwala awalala musajja yali mumpi musajja mukambwe nnyo nantunda bwe yantunda natuuka waka nensanga omusajja taata w'abaana mulalu amaze emyaka 4 mulalu taata amaze emyaka 4 mulalu nga walabana baku street abakuba abayika amalusu abakuba abeyambula taata waabwe ati ku office tebayogera nti balina omulalu kazi bwentuka nga musangayo nga ngamba ono namulabirira nti ate nga nkola emirimu fuleezo ate nga nina kukola emirimu gyonna nimbaga kati nsobola kulabirira n'omusajja nenkola n'emirimu gyonna nga nkuba ku office nga babakubira babagamba nga bagamba nti ono alimba tewali mulalu waka office nga bakatize nakola nti nga sobola kujjayo enikola kasa nimanga mutwale mu office batatuka ku office omusajja nangamba olina okuddayo okole nenzirayo nenkola ng'omusajja seebaka nsana nakiro nina oba nga ndaba geeti tafuluma nina kubanga mulongoosa kumuliisa kumwambaza pampa kumulongoosa kimu kyonna kyotegedde kiri ku musajja ku makya kazi gwokola ebyo ku musajja nga bali wali batudde omala bikola nogenda lukola emirimu emirala nze twaliva wano batugaba bagenda tuwa $3 bwe twatuuka nze banga $25 nibagamba isoke naye munyongeremu ku luno omusajja wanga nja kukola emirimu nyingi nibagaana nga office nawe njogerera ekizo ekiri Iraq office ezo kubanga oli gwasookerako togenda kuddamu mulaba kubanga naye yakutunda awalala mbu naye aba yakutunda bagaba n'esente ezo kati ekizo kuddamu oli ate wakira wala omaani bakuza eri gye wasookera nolaba nti ono gwe nasookerako office yaninona ku kisaawe naye ate era akunona ku kisaawe atuuka n'asapulayinga nga wala osapulayinga ebijanjaalo ateeka wano lankulabye ateeka kasubi ateeka kibuli okitegeera process eno gye mutambuliramu toyinza okwesanga nga obulidde nayo babakusse oba bakoze eki kuba sibitegeera nteebereza okubeera ku mawanga mu nsi etali yiyo nga wagamba nti ngenze kukola kibuli ekibuli gye bakutwala ng'oli yakujjayo yakutwala mbalala yakuguza omulala ng'ali mbalala buno si buddu bwennyini kubanga mu kwogera wano ffe tugamba mbu exportinga labor force labor export bannayuganda bava wano bagenda kukola eri mu mawanga ne buno si buddu kankuzeeko amabega nga tugenda omaani nalaba contract yange nenjira nti 2 years naye wano teriiwo bwe twali tugenda batuwa epapula naye nze nali manyi ngenda Iraq naye abaana balala bacomplaininga kuwaliwo by the way nalabako omuwala omulala emabega Grace oyo mmanyi twagenda ffenna naye nga acomplaininga ku bintu bwe biti kati bwe twatuuka batuwa epapula babawa epapula bagenda Dubai era twatuuka eri Iraq nga abaana bakaba ne mbagamba naye nze nazze nga nkimanyi
banga nayogera n'oyo omusajja kati mala nengenda gamba baana tukyali eno nyumba balina ekyumba kyabwe nankulabye ekyo batuteekamu batusitoye mulundi gugundi bateeka mu motoka nali ngenda abantu gamba baana naye baana mwe mugamba tugenda Dubai naye tugenda Iraq omusajja nankolera bwate eriiso sirabula bano kazi bwatuuka eri nembalabulya ku Egypt mbagana naye mbadde ngenda balabula wala omusajja nangamba sibyogera nange nembivaako balina ekiyumba kyabwe nakulabye balina ekiyumba bakola batya ebiyumba bibatuteekamu alinawo wakolera nankulabye ku ddwaliro awo wakolera medical kimu kyona mudiringirawo kati bamala nabatwala nansa neyo munda gye balina ekiyumba gye bajja mwenna mwekunganyirawo olunaku lwe mugenda okugenda mwenna waliwo twasenga yangamba yanamazeyo wiiki ng'alinze abalala olunaku lutuuke tugende kati wali omuwala omu yabagamba ayagala genda Dubai kuvuga motoka yangamba yakola ne training y'okuvuga emotoka agenda tuuka ng'aliwa Iraq byawukula nibamugamba tukutute kukola totunyumiza abantu bano batwala Iraq mubegendereza abamu okitegeera kakati bwe weesanga nga nze nasayininga ne gyontwala nga ngenze kukola kirala nasayiningira kuvuga motoka nasayininga ngenze Dubai gw'ontutte Iraq ontutte mbwa maidi ng'ate si bwe mbadde nnina okube kyekiddiriraawo kati olaba bino ebintu okusoma n'okubeera n'amagezi ag'obuzaaliranwa njagala obyawule nze nakulira mu kyalo nakajja Kampala siruddemu nnyo ate sisomye nnyo kiri awo naye nze abaana bali wano basomye yunivasite batwagenda nabo naye ng'osobola munyo n'omugamba kino ekipapula tugenda Iraq air ticket naye ngaga nti nedda ofiisi engambye ngenda Dubai ate ze gye nasasula naye ng'asobola kulaba ekipapula n'akisoma ekitegeera naye nga kagezi ako k'okutegeera kwekalakasa wali tikaliki kubanga nze yampooni nga ate nandisigadde nga ndabula abaana twankola ekikyamu amaze okukola diiri yasenze kati bwetwatuuka eri omuwala bwetwatuuka Egypt nemugamba naye tukati tuli Egypt nangamba bangamba tujja kutuuka Egypt tuddemu iki Dubai kati bwetwatuuka ku kisaawe ebipapula bye bali basayininzeeko byonna nali mbirina mu simu yange naye esimu eri baginzijjako sibirina byonna nali mbikubye ebifaananyi kati bwetwatuuka ku kisaawe wali ntebe ebipapula nibabitujjako ebya Dubai nibisigala awo okumanya nti balina amagezi bagenda nibatterako n'ekifaananyi ky'omusajja byonna nali mbirina mu simu nti agenda otunana ku kisaawe Dubai naye nga tabeerangayo kubanga bamaze okusasula ku kisaawe bamaze okukolegana nabo tekawale epapula naye nze nga nkimanyi tugenda nze nagenda nkimanyi ogenda Iraq bali bebagenda nga bebatuuka eri nibagamba batibati ngaolaba bakaaba kati bwe twatuuka eri nengamba baana twatuuse mwe mumanyi nga bwe bamufunye ekirumu okola ofune sente kubanga waze anga tagenda kukuyamba kati bwe twatuuka nze nebantwala mu ofisi endala byemu ne bamugabana abalala mbawuliza kusoma abalala sibawuliza ntuuka eri omusajja omulalu tandika okukola seebaka nsana nakiro nina okukola emirimu emirala gyonna naye nga nzija nemucekinga tafuluma naabula bwafuluma naabula wala bwe yafuluma emirundi ng'ena naye nga bakuyita ne bakutuma nogamba mbadde nkola emirimu nga mutuddeawo nga manyi nti mwe mujja mumulaba nta gwe wajja kukola singa twali tusobola mulaba twandibadde tukola ki tukuleeta nimo nga ate nkola emirimu emirala kati nga mama agenda okukola emirimu emirala ngamba omukyala we mama ndabiraako ku baba naye waliyo nga awula bakuyita nti agenze nenga mama nakugambe nga ate mama gw'omufuga nenkigumira nenkola omwaka namala omwaka nempulira nga sikyasobola kubanga nali nsitula omusajja mwina nebifaananyi kumusitula kumujja wansi weyeebaka nemukwata nemutwala ku tooyi nemutuuza ku tooyi nemala nemusitula ku tooyi nemala nemuzzayo eri gyeyeebaka gyatuula nga nina omumuliisa ate nga bwe muliisa bwankuba kubanga yali mulalu ate nga buli kyenkola kyona bwe tuba tuli mukinaabiro munaaza mutooyi tulina okunaba nga bwankuba nga lusimbaga nali nsooka okusooka nimugamba mubeere nga munyambako mwe mumanyi olulimi munyambeko naye nga tebasobola agamba wajja kukola nakyonyibwa oyo mu nnyumba yoyo omusajja sobola kuddamu kulowooza kufuluma ebweru tekiriiyo kubanga nabonna kulabira omusajja yenkana ne taata wange nemulanga bwe yakula nga tiwali kusaasira kwonna nga nze mulongoosa omanyi ngaomuwala alongoosa bbaawo nze nali mulongoosa ebyo byonna ate nga nkuba natuka esaala nengamba omusajja neyantwala nemugamba kati nkole ntya nangamba ngamba ba ofisi bakukyuse nemugamba kati za ofisi nabagambye ne bagaana kati gwe bangambire nangamba za ofisi sikyayogera nabo nnyo kyokajjukira kyasindika bawala balala naye yangamba takyayogera nabo menamala omwaka nengamba kati nze ngenda kugenda waka balinawo muzzukulu
nga yatwala sente zange mu banka nemugamba sebo nze njagala genda akankoye ng'omugongo bwe mba njagala eddagala lya mugongo bampa panado kati kyasi gye nafuna nasangawo ekigaji kye nali nkozesa nze nga bakirima ewaka nga bo bakikozesa mu nviiri kazi kyenywa kubanga lunaku lwe natandika okulwala bampa panado omugongo panado omusujja panado kimu kyonna panado ate panado bagamba zirwaza kati nentandika okukozesa ekigaji kati omuvuka bwe namugamba njagala kgenda omusajja yankwata bwati owawaka wennyini oyo omuzukulu yali alina omukazi musajja mukulu yava eri mukalina nemugamba nze njagala kuddayo waka bwati oyagala kundeka ngende waka nza ku ofiisi naye nze nkola ekino ekiyumba ndabira taata wamwe nkola emirimu gyonna ndabire n'abantu abalala seebaka kiro seebaka misana musajja wuyo yankuba ndina n'enkova emugongo musajja yali antuga n'efaanani birina okitegeera musimu eno empya kati ng'omusajja ancunya oyo naye bakunya bagamba taata waffe mulalu kati omulalu bw'ananzita kati ono gw'ogamba nti njagala kudda waka akutugira kyati birina kugenda ye yangula yangamba yangula miliyoni 4 zeewaabwe nagenda obalamu miliyoni 4 zeewaabwe zimutono oba 12 zeeno naye nga nagenda ziteeka mu ddoola zava mu ddoola meka oba ozibaze bulungi nangamba nze nakugula tolina kugenda olina okubeera wano emyaka 2 naye muganze sayiningako contract yonna nekuva ewaffe so ukiminizo njagala ngenda nangamba tolina gyolako omusajja yantuga nankwate wate bulago nanziza munda ono nfulumiza baga zange nanteeka munda eyo kati ensobi gye nakula bangiyita ensobi bwe nalabona nentuula nembanga bivuddeko kati bwe nalabona abafulumya nenkwata ngaolweyo ngaagenda kwera wabweru wa geeti nali manyi kwera wabweru wa geeti nenjuyayo amazzi nenfuluma kati nenziruka nga manyi nja kufuna poliisi kati ntuuka ku bano ba traffic bankwata bambuza mbagamba nze njagala kudda waka banga mbone namba y'omuntu yana nimugana ne namba ya boss wange wa office naye nze mbadde njagala mukubire poliisi yebentwala njagala poliisi kubanga batugamba poliisi bwogifuna ye okuzaayo naye nga mpulira nkoye sikyakutama emikono ginduma kusitula oyo omusajja ate siligamba ti kumakya kawungeza ayinza okwekalakasa atula wansi n'omusitula kumuliisa sula seebase nkola emirimu olina omukyusa ekiro olina omutta anytime olina okuba ng'olaba nti tafuseemu ate bwalwala embiro naawe ekyo kitegeera ennyumba yonna agitambula yonna oba olina byokola era ogenda kulya nti ennyumba yonna agitambudde yonna olina oddamu ogikuuta buto omukyuse sajja mukulu owapampa tabeerekeka atiisi bw'ofuna n'omukolako yekka nga tolina mirimu emirala wano odduse manye olina woogambye awo odduse traffic yekutte kyekidirira awo bw'ofuna motoka zonna ogamba okutwala ku poliisi motoka kizibu okutwala ku poliisi ofuna chansi kati bwe nalinya motoka nga manya basooka kufuna emotoka nga 6 ziganye kati omwajja bwekyakola yantwala ku traffic ngamba mpaka papula k'ababoosi bo nembaga njagala poliisi mbaga nedda sooka katuwe bakubira oli ajja nnono owawaka mbaga sina gyendaga banga mbagenda mu motoka nibandi makale genda motoka kutwala poliisi nenga nedda njagala kwetwala kati ye kyeyakola yanteeka mu motoka nantwala ku ofiisi bankuba baali basajja bankuba bakubira ku ofiisi bakubira mu motoka mu ofiisi bwe byamala kunkwaka nenziruka najja nanona ku traffic mbogera mbirimiro waabwe ate tiwali muntu osobola kuwangula omusango ng'oli weeno kyo tekiriiyo abantu beeri bemmanyi niwogera mulimu waabwe biki nembanyonyera byange naye mubakola kati bo balina okutambulira ku byoli sajja baali basajja yantuusa ku ofiisi omusajja yali taliyo mulala najja nagulawo ne bantwala engulu waliyo abawala abalala eyo mukalina abasibidde ne bansibirayo kati yajjanga ssaawa 2 kitundu omulala ne bampita baali 2 ne bantwala wansi ne bagamba nze nakugamba dda sobola kulabirira omulala oyo nenkola n'emirimu emirala nagamba nkyusiza ennyumba n'ogaana kati singa wankyusiza nandibadde wakiri nkola banga nava ewaffe nga njagala kukola ssente najja lwa nnaku sajja kwejala byasa yajjayo zino enjeyo bakozesa waabwe enjeyo ezo ebiti birina ebiti buwampu babinkubisa byonna ne bimenyeka natandika kuba emigere z'engatto ndina olukiindo era olukiindo batuka ekiseera nga luvunze sirina ddagala bampapanado bankuba bwe bankuba ne kati nagula ginaga oyagala genda nga maze kunkuba sikyalina nagadduka kati nenewaliza okudduka bwe mba nziruka omuwala wa ofiisi najja bana wala bakolegana nabaawo omwana wa Afirika tuuka eri naafuuka omuwalavu tayagala kumanya nakuyo
omwana nankwata wenkwata nenja mu blouse nenziruka ku street nga nina kaleega kokka n'empale nenziruka ku street kati mba nziruka era waliwo traffic endala gikubira esimu nti engoberere enkwate zaali ssaawa 3 z'ekiro nenkwata nenziza omusajja yankuba yamenyamenya nansibira mu kayumba bwe yansibira mu kayumba yansibira wiiki 3 nga ndi eyo ng'emmere bagimpisiza wansi sirina simu esimu ginzigyeko nangamba njagala $10,000 okkuta ogende ewammwe kati kyenakola kati bwe nali mu kasenga maze wiiki 3 omwana yali ansindikira emmere wansi bali bagimpawo baagadde nangamba ekyokola mulime nti ogenda muwa sente ze $2,000 zakusabye omugamba ku esimu kati oyogera ne agenti wa Uganda eyakuleeta yasobola okuconnectinga naye kubanga baayamuwa abawala omuwala yali namunna Kenya naye nga naye akabaga omusajja oyo atucunya yali kati yakola emirimu agenda nakola namala mwezi nakomawo nakola wiiki bwatyo nakola egy'olunaku babeera n'egy'olunaku ogenda osimula okomewo waliwo abawala bali ku ofisi abagikola omwana nemugamba nze nibadde nkoye singa yankyusiza awalala n'atankuba okusooka nandibadde nkola awalala naye okunkuba sobola kubanga kati olukindo luvunze omugongo gunduma yamenyemenye sobola kukola nangamba kati nkuwadde amagezi mugambe nti kamukwitira omugambe nti nno tomugambe nti nze nakugambye nti nno gweoyagala esimu oyogere na taatawo akusindikire sente kati wona okwata esimu kugamba agent sajja bwe yajja akawungezi ne bamugamba nagamba bagimuwe ne bagimpisa wansi ne bagimpa banteramu wifi nenjogera ne agent yagamba nze muwa message taddamu bwe namala muwa message nenkuba agent nankwata nemunyonyola nagamba nze ngenda kwogera naye kati enkamuwala naddamu namugamba muwe esimu ayogereko nabo bwejero yabadde ayogeddeko nabo badde tebali ku line yabadde message kati esimu n'agimpa omusajja wa Uganda yangamba nze muwa message tanziramu naye nga kisoboka ati nga babeera connected kiba kizibu ekyo kati nembuza omusajja nemugamba waliwo omuntu akuwadde message agent wange wa Uganda oyo owa office nangamba tewali yampadde message sina message ze nalabye wabula nze njagala sente zange nemugamba kati okuwa sente oba ffe bagala kuziwa bamaze okukuba baagala sente era bazitwala nze sinawadde 10 wendi nemugamba bagala kuwa sente abe waffe naye bagala sooka kwogera ne agent yandeeta kubanga yabamanyi ate agent yakumanyi nanga nze agent talina kyayogera nange wabula kwata bakuwe sente nze nkuleke ogende mazemu weeks ezo mu kasenge akasenge kenkana kati ako ke bakusibira era yagamba bansibireyo bamaze okukuba bakusibidde mu kasenge yenda nagula n'eddagala ly'okusiimasimulawo wali we yankubye wasiimu akusiimukeko n'abinsindikira enenjera nga mbikoze okunaaba ate oba onaaba ki era bwagamba muwala nakugulira n'onaaba n'omala n'oddayo ate abaana nabo bamutya kubanga muwala gwagamba olwani onakuba ye beba agent bennyini naye si bano abakujja eno be bakukwasa eri bebakuba ate si gwe bankwasa kubanga nze gwe bankwasa mulala era gwe bankwasa ye yamala nantunda wala ye natuka nemugamba lwaki tontwala eri gye wanzijja era yankuba oluyi nga nkimugambye mamala kugula nemugamba lwaki tontwala eri gye wanzijja nenkonectinga nabo yankuba oluyi nagamba nze akulina eri baba bakumpa Uganda bakutunda woli oli nakumpa nze nkulinako obuyinza kati bampa n'esimu nengezako connectinga bali abangula bali be natuukirako era tebanziramu naye nga ngambo ndo mbinyamba ono nangamba wa Uganda oli omusajja gwe nakuweereza nze mu message tanziramu ate bangamba tali mu Iraq ate ye yamala nakutunda omulala kugamba bintu byakubuzaabuza nembeera awo namala weeks 3 kati nemala omukasenga omala weeks 3 natandika okumpa essimu nemugamba mpa essimu njogere kati nali nkozesa MTN yange ya Uganda sina bwenconnectinga poliisi ate poliisi ziyetayitamu wekwata ye kukwata nekutwala olwo maze ebbanga ki weeks 3 mu kasenge ngamba ebbanga lyonna liwali omaze ng'ogenze mu Iraq nagendayo gwali mu gwokubiri ennaku z'omwezi 3 omulimu nengufuna mu gwokusatu ennaku z'omwezi 5 kati ku mulimu nali mazeko omwaka kubanga navayo mu gwokusatu ennaku z'omwezi 15 mu kiyumba kye nali nkolamu so maze weeks 3 wali kati bwe nakubira ankonge nemuwa ebifaanani anko weno ali eno Kampala nangamba kiki kino nemunyonyola byonna nangamba maisha tebatukola katufune ekintu kitunde kubanga kati ese nayo ngenda okuyambiramu kubanga mu kyo kyakuleeta maiti ne maiti era kati bazireeta abamu bwaba yagala $2,000 kanzimuwe okomewo lwakiri okome ng'oli mulamu anko tiyafuuka mubi nangamba mubuze tuzikole tutya omusajja nemugamba nagamba maisha tebatukola omusajja yangamba wa office kumanya nti muyaayi yangamba gamba anko we sente azisindike mu mannya go gana gali ku passport ojja kugenda ozijjayo
anko yatambula mulamu wonna nga tiwali banka sindikayira akasente bamugamba Iraka batuwa naye ffe tetubawa era sente mpaka yaziyisa Abu Dhabi yazuwa omuntu ali Abu Dhabi nazimusindikira yemwana bwate ozikwata nampa driver we wa kampani eyo atala abakozi ku makya nanzija mu kasenge nampa driver nangamba mugende mugyeyo sente driver netugenda naye ng'obukumibwa amanyi driver takkiriza kutema nampa nawa driver passport yange netugenda mu banka nenzira sente mu manya gange nenzimuwa ne tusiki nzirina ziri mu simu naziteeka ku messenger bwe namalamuwa sente bwe tumanyi kye yakola zaali saawa 3 z'ekiro namalako era ennaku nga 5 kubanga ku office namalako wiiki mwezi mulamba nagamba driver nvuga nsuuleeyo wala yanvuga mmotoka nagamba driver yagamba bwe namalamuwa sente mga kati nga bw'ofunye sente zo ndeka ngende waka banjanjawe mpone kubanga kati kyewadde oyagala okifunye nze kamenyekere bwereere yagamba kale nja kukuddamu kati yajja ngenkya nangamba oba ekyengenda okukola ngenda okukuta ogende ku poliisi nansaba esimu yange najja mu buli kimu kyonna messenger contacts zonna WhatsApp imo botimu byonna nabisangula esimu nesigala nga mpya apu zonna nazijjamu byonna sina kinasigaza yanga ngenda kusonywa nku esimu yo ne passport naye noogeza nobako connection yonna gyofuna mu simu yonna nti enkwatako eno Iraka ate njimanyi bulungi gyenzaalwa gyenkuliddemu oyo muki musajja wa Iraka nanga njaggulirira bakumpe before nga amaze kunkuba nateeka mu kasenge nensoka namalayo weeki 3 ezo yajja ne pisto naginteeka wano nayisirangako pisto nali nzira mu firimu naginteeka wano nangamba nja kusuutinga bwe tompadde sente zange abe omulimu mpa sente zange nja kuttira wano nze sisaagasaaga n'abaana bonna baaliwo era yanzija mu kasenge nateeka wano nagamba mumulaba Abafirika mujja wano tumanyira nja mukuba amasasi kati yava ono omuwala munakenya nampita nangamba gamba we womba muwe sente omusajja mubi nanga yakubako n'omuwala wano namumenyamenya tetumanyi muwala oba gye yadda oba yaddayo waabwe kubanga tetunda na contract nemu gye tumumanyiiko nanga yamukuba wano namumenyamenya tetwamanya ekiro bamutwalawa kati mwana nangamba ate obeere mwegendereza ayinza kwefula ayagala kusuula enakusuula mu kibira embakuttirayo kubanga ye muzibu ffenna tumumanyi olaba tumutya nanga omuwala ye yali amaze omwaka gumu n'ekitundu naye ng'akolera awo ng'amumanyi embeera ze ate yamanyi Olwarabu nengamba kati menye byesente omwana gazimuwe kubanga ojja kufiira wano kubanga ye talina kimulinzi omuntu wakubira watyo ng'embwa okoze omwaka so anko naaweereza sente nemugenda nemuzijjayo nazikwata mu ngalo yajja n'ekiro yamalina kusatu nga tandaba ndimutumako omuwala ng'amazo zimuwa ye ssebo omuwala n'amuyita najja nangamba kinimuga wagambye oyagala sente njagala kuddayo nanga nja kwerowooza nja kugamba ekiddako amana malina kusatu ndala ajja nangamba maisha ngenda okukolera ngenda kuyamba esimu yo gireete era yali agitereka nagisaba omuwala mu drawer gimuwe najja mu buli kimu kyonna nanga ngenda kuyamba nkuwa esimu yo kuwe passport yo akabagako kaliwa bakutwale eyo bakusuule poliisi bwenakufuna ekuza ewammwe olwo nkuyambye ekisa obwe mama wange yali ku kitanda ng'ali bubi ku sente zange yali ku kitanda nga alwadde ngaalongoseza nimugaa naye mama wange mulwadde era nokuva enagamba mama wange mulwadde kangende njanjaye mama wange sajja nangamba nkwatirwa ekisa kulwokuba mpazi nnyoko mulwadde ngenda okuyamba kati omusajja bwe namala nga ntwala drive nga nsuula eyo yanvuga wala era nampisa mbukoliddo nantwala kati bwe yantwala nansula ku kkubo nangamba driver yawadika akapapula kamu nangamba bw'ofuna taxi yonna nze sigenda kusula gye yangambye wabi nze bw'ofuna taxi yonna kwata kana akapapula kabalage akapapula kali mu Lwarabu nengamba oba yataddeko kakunzita oba yataddeko kakisaafa ye nagamba nja kukalagayo nansulawo yanteekako ssaawa 3 za kiro naveo ssaawa 8 emmotoka gyenyumiza nenjirako akapapula agamba eyo poliisi tetugendayo nnene akapapula ekitegeeza kaali kalagirira ogende ku poliisi banyambe banzize waka kati nembagamba nkole ntya kati oba oyagala kutoloka Iraka olwo oli ku kkubo gw'osanga gwowa akapapula ani awo wajja emmotoka erimu abasajja 2 bakulu ne bambuuza mbasanga taxi erimu kungamba taxi nanga ayagala genda wano omusajja yali ndowooza yali nawa poliisi nanga ngenda kuyamba naye muloonya ki Iraka Abafirika kyekigambo kye yangamba
bandika mmotoka bali babiri naganze sawa kutuusa ku poliisi nga nange bajja kumbuuza yalina ne pistola nga pistola yiino ndi nange mu poliisi nesobola kutuuka kawali ku ofiisi wenyini ngenda kukwata ekkubo ngende nkusule nga ku mulyango gambe nti liiryo naye gamba abantu abali eyo era kamugyesonyiwe tewali kuyambibwa okulyawo kw'amaanyi era bwe yantwala nandaga naye naye yanvuga wali wala wanga yali ansudde wala nga naye yanvuga nendaba nga nvuze wala nendaba nga afunye ekisa nantwala nandaga ofiisi nangamba poliisi yiiyo wali era nengenda ku ofiisi banatuuka ne bambuuza ne mbalaga papula ne bangamba kkubye njikira omusajja yangamba soogera ntankubye nenga nonga ayagala kugenda nonga passport ogijo nenga abawaka bagimpadde ne bakola patrol endala nejja nenona nentwala ku poliisi endala kati bwe natuuka ku poliisi kati nenkola ki nalina akapapula nga nkawandiiseko enamba nkatadde mu kaleega nenkajjayo nenkawo omupoliisi gwe bantuusa ku ofiisi poliisi n'awandiika kimu kyonna nemunyonyola byonna ngamba namukubira emirundi egyo nga takwata saamanya oba bwe nava yakuba n'akwata saamanya anti bagamba waliyo enguzi olwani nga gwowandiise bakubire nga njagala wakiri wampe sente zange kati binatuuka nangamba mukubira takwata nemunyonyola byonna nga mukubira takwata nanga naye bonna mukubira nakwata nayogera tujja kulayo ekiddako nengamba naye mirimu gyono si nyangu kati oli yantwala mmotoka nangamba bwobanga olinayo mikwano gy'embera ajagala kudda ewaabwe bagambe baba badduse bagende ku migration gyofuna obuyambi mangu migration yo bw'otuuka bakukolerako ebipapula byonna enkyogenda ng'olina tiketi yo naye bino ebisigadde tukyalina mateeka gali awo omuntu akucunya nanga kati bakukuba byonna bonyebonye tolina wadde 10 kati nentuka ku poliisi zaali kiro saawa 7 nentuka poliisi awo nenjogera nabo ne bampa omusajja omulala nakolerako ebipapula oba yali looya nensula ku poliisi awo nasula mu bitebe kumakya bankeza saawa 4 ne bantwala nengera nendaba ndowooza yali looya era nemulaba nambuuza nemunyonyola naye saayogera ku byosente jjukira nali mbigambye oli nenkola ki ne bampandika ekipapula nangamba kale genda ne banzijjawo ne bantwala mu poliisi endala gye nasangayo abafirika mu kkomera nasengayo abawala basatu Bannakenya nensenga mu Nigeria omu mulalu tategeera Omuethiopia yali amaze emyaka mu kkomera mbu yabba ssente za boosi nentuuka kati abo bakutwala ku poliisi bakutwala mu kkomera eri gye bankuumira basooke bankoleko kkomera kati pasipoti yange ne bagitwala ne bankola ebipapula nangamba kati tugenda kutwala eyo ogiroberera tujja kusigala nga tukukolako kati emukomera nasangayo abaana ne mbanyola ne bangamba togeza kwogera ssente kubanga omuwala yali abawala bali babiri abo bantu bangamba bamaze emyaka 2 buli omu amaze emyaka 2 naye bajja nga balina obuzibu naye tubavunyonyola nanga tunywadde twaliza nga tulina obuzibu ne twogerayo babosi baffe ne babakubira bali bamaze emyezi egyo mu kkomera bwe twabakubira ne bajja ne tunyina nabo mu kooti tetwaddamu balaba ne kyetwalopa tetumanyi oba bakikolako oba tebakikolako ne kakati emyezi egyo 5 so which means bw'onooyogera tomanya ayinza okugulya n'akutta nga ffe twayogera nabo mu kooti ne tuyimira nabo ne twogera omusango twakomaawo tetumanyi ki ekiddako kati oba oyagala kudda waka tobyogerako yogera oyagala kudda waka ofuna chance bakwetiketa abe wamu oddeyo naye kasita obateekako emisango nti bankubye sente tebampadde awo oba oleesa obuzibu kubanga omusajja ofiisi yangamba nomala nogamba poliisi nja kugamba nze okukuba wali obbe sente ate notta omuntu gwe nakuwa okolere yangamba nogeza n'okikola nange ngenda kuyiiya mbasukutaddeko ekyo nja kugamba nti nja kuteeka ku kisango kyonna oba nkugulire enkugjeyo ayinza okujjayo n'akutta ate wala bangamba wafunye chance n'akusula mu kkubo nga takusse lwana kudda waka wajjukira eri oli muddu ate tuwalina papula ekukkiza kuyingirayo twagenda ku visa ya kukyala tolina contract kati nembera namala weeks ezo mukomera naye wali enjeje kyali kisiibo bali batuleetera ku byokulya omuceeri amazzi naye abaana bangamba nga si kisiibo enjala ebatira omwo olwo omwaka kyoggwe oyogerako guno mwaka nakomyewo naku z'omwezi ali 7 guno mwezi binakomyewo kati nemberamu weeks 2 zezaggwa nali ndiawo nga mpulya bampita feibe bakuyita ngenda okulaba eri poliisi gye nasookerako bali babiri banteeka mmotoka nzirayo ndaba looya bampitako omusajja alamanya oluzungu munyonyola abiwandiika byonna biri ebyo sente saabyogerako kubanga wala bangamba ojja kubeera wano mpaka oba bakuttirewo
nemunyonyera nabiwandiika nantwala oyo era oyo mulala gwe nalaba oluli okusooka kubanga bantwala mu kasenge ne boogera looyo atamanyi luzungu babiwandiika byonna ne bamutwala ekipapula n'asayiningako nenteekako ekinkumu n'agamba kale bakuzeeyo mu kikomera nenzirayo ezo wiikisi ezo kati waawako eyokuna yali egenda kugwa nga ku Mande ne bantwala Lwakuna ne bazizaayo kati nje nalabira jaaji ono jaaji gwe tuyita ow'ekitiibwa wano mu Uganda omulanga twenda na musango wakola bwe natuuka waliwo abantu bangi nabo balina ebizibu byabwe ne babeerawo bwe bamaliza ne bampita mu kasenge nambuuza nsanga nga alina ne pasipoti yange kubanga yali asigala ku poliisi nambuuza nemunyonyola naye nga ndi mu kukaaba kubanga bagamba ye wasalawo n'alaba nga omufaananidde bubi ayinza okusayininga ekipapula nakuteeka mu kkomera eddene ndi mu kukaaba nangamba okaabira kye naye nga saagala nabyogerako ebinkaabya ndaga toyagala byogerako nti ye nanga naye kirako ofunye obulumi muno naye nga saagala nabyogerako nga amaziga gatiiriika naye nga nze kyengenda okuyamba kiri kimu anyamba ekitege siri kuli mino naye anyamba yenga nze ngenda kuyamba sayininga epapula byo bisindika eri bayitayo kuwalaga bakusayininga ofuluma ogende nasayininga epapula nangamba kale bakuzeeyo polisi yebekunona nenona nenzizaayo kati nali nakamala nenja nenyonyola abaana ebibadde mbanga kati oba wala mbeera mu kabokisi ako akabakulimiro ke babeeramu baana batuju kenda bakutiibaawo kembeeramu nginyumiriddeko nekulaana eri wali bukimu kyonna kati awo nenvaawo ne banzizaayo mu kkomera gye nali kati wagwako ennaku ezo bbiri olwokusatu mpita nga bampita basirikale abava eri gyasindisa ebipapula nebandika mu ofiisi ya OC oyo ne bambuuza kati oli fula osobola kugenda ewammwe naye abamu bagulya etiketi omusango ogukuvuddeko oli free naye tolina nekyewakoze naye bakusonyiye agambye tukusonyiye ogende jukira nze nandibadde ensonyiwaki bali naye bansonyiye kati nengamba nkole ntya nyembagamba kale mumpe ku ssimu yange ekkomera twalimu lyali lulungi ngosaba mugamba mpa ku ssimu waweddeko wiikisi bbiri oba bwatyo nakuwayo noyogerako eddakiika 3 nagamba gireete kati nengamba anko nanga bakutadde ntiye naye anko ekyeyanga ndwanye nnyo okufa nfune embasi eyo naye bangamba iraka yetwala irani yetwala iraka kati ngezeko okuconnectinga naye bangamba nabo naye bangamba nti bantu bali baconnectinga naawe naye esimu yo tebeerako kati nemuga esimu tewasaba jimpa kitegeera kati olunaku lwampa nensanga omumessagi nga waliwo irani ampadde message nemudamu nanga tewasaba kuwa esimu naye ngamba nangamba kati nga bakutadde tukogende waka tujja kulaba ekitugenda okukola naye jukira ali irani kati ate okolagana otya ne iraka naye yangamba jaggezaako naye nekakati era sina kyendaba so ekiminizi byafa kati anko nanga bakutadde nze kange nengula etiketi era bali aba bawalaga babagala sente cash bali gwanga liri lyakubba kubanga okwata engoye ezo zonna ne baziteeka wansi zonna ne bazifukula bwe bati banyonyamu sente abayinkama bayita bayinkama nze saagendayo naye abawala bali babiri bagendayo era bagendayo bakuba bagamba leeta enamba ya boso oga sigimanyi nga gamwe nali sigimanyi bali bagenda kunkuba kunzita nenze ndowooza jaki nabo bakubirayo nenze ndowooza jaji yanyamba ndoza abaanike yabagamba muleke ayigule etiketi agende nze tebambuuza bingi naye musajja yakama nagamba olina sente nimuga sirina naye bajja kungula etiketi nanga akudiiru ki kati yankuba namugaa nasindika tiketi nagamba enkya ssaawa 5 beera ku simu basabe esimu yo ngenda kusindika tiketi nagisindika nengisangawo nenjiraga ki osi kati akawungezi osi ndayita oli wawalaga bala basayininga epapula ebifuluma najja nagira yangamba wagulidde ota tiketi nze njagireka efe njagala ddala byebyo 3 okufunira kimanyi kutwala mu ddwaliro ogende bakukebere kolona bakuwa epapula nemugaa nze osi yangambye ngule tiketi eya Egypt Airways ebira atanda kyeyangambye kubanga sirina sente nze ne jjajja kimanyi sirina sente naye kalakasa nagamba oli omusirikale omukyala ajja akwate ebintu byange byonna bikunkumula omusajja mukyala nabikunkumula nga tuwadde wana ekikumi tekiriimu nagenda ngenda ngaayomba kati n'abawala bali bamaze obbagulya tiketi abo bali bamazeemu emyezi 5 nabo nga bafuluma kati lwali Lwakuna baganye tibagenda kuntwala kati waliwo omusirikale omulala yali musajja mukulu nasiba nkaba nasula nkaaba kati bwe yajja nambuza kiki bali abawala ne bamuyita Bannakenya abo kubanga bo bali baludde bate bamanyi n'Oluwarabu ne bamugamba ono osi yamugambye agule etiketi agende ewaabwe kubanga bamukubanya ayagala agenda mu ddwaliro ate tebamuwa sente ze
ate tafunye buyambi bwa ssentebe nayagala kuddayo wabwe kuwona. Kati ankoye namuyamba nabamugulira tiketi abwewa batunda nabagula tiketi. Kati ate namuganye genda yagala $300. Namubuuza nimugamba nabawalaga nagamba olw'ennaku lwennyini tugenda kuvaayo lwakuna tiketi yali ya lwakusatu tiketi yali ya lwakutaano nga nasiba nkabasaalya kumala ennaku 3 kyanafuna tiketi. Angamba kale kangendeyo bali bamuyita baba Ibrahim musajja mukulu musirikale n'agendayo. Wenna nakumba kawungezi nangamba febenti nangamba amaze okusasulira biri yo genda. Nangamba njogedde nabo genda. Kati ne tulinda bali bajja kunona abawala olwakutaano kubanga yali angamenze tiketi nobanga kikansonize sina kyenfiirwe efe sina kyenfiirwe. Tewala nibagenda lwakusatu nibatujjayo ku poliisi nibatwala ku airport. Era nasula lwakusatu lwakuna lwakutaano nenvayo bo nabalekayo kubanga bo bali tebamanyi tiketi yaabwe. Abagigula tebabalaga bagisinika ku bagisinika ku simu ya poliisi ote umupoliisi yagibalaga naye nje chance yange dadu wange yagisinika ki anko wange ku simu yange nendaba nena kuzengenda kyekyanyama naye bali bona balekayo ku kisaawe lwakutaano nga simanyi baba ku mawodi kubanga naye baba nenga tiketi weni naye tebamanyi ki kati kwe komawo wano era nagenda mu ddwaliro nga nkomyewo. So bulumi bwereere bwe muyitamu sayidi eyo kubanga kyewunyisa okubanga ewaka bakutulugunyiza ate bodda ku ofiisi nawo ne bakutulugunya ate nodda ne ku poliisi nawo ne bakutulugunya. So bino biba byewunyisa okutwaliza awamu. So olwo lwe lugendo lwo mu Iraani ne mu Iraq sebo. Era kunatuuka eno nenzira mu connectinga n'oyo wa Iran nangamba twawandikidde gavumenti ya Iraq ate erina kyetuddamu kubanga ate bwe batetuddamu tetulina kyetugenda okukola. Naye kati nzekola sina wadde 10 nakola omwaka gwange nemmenyeko omugongo nendwala buli kiramu kyonna okukwata oyo omusajja omukulu kumunaaza byafulumiza si kyangu n'okulwala ndi wano sina wadde n'10 wentandikira. Era banakoma ningenda mu kyalo nyemadde embeera Lubiriizi sooke nebudawudde ndabikeko naye osinga wandabanga nakakomawo. Nabona naye ng'ebintu ebiri Iraq si birungi tewali contract yonna nti gavumenti esayinize contract neeno nga bwogenda walanora ntino ogenda kola wa made 2 years naye eri tekiriyo era tekibeerako kipapula kyo kuvizayo nga tetunabagenda kubanga njagala kubuuzaamu awo twongere okumanya ki kyewandiyagadde abantu baffe abo abatulaba bakole naye nga nkuzizzaayoko ng'oggyeko okulabirira omukadde ono omulalu bikyawo bye muba mukola kubanze bwe mpulira fulo 2 fulo 3 ebiseera ebisinga neebuuza kiki kye muba mukola kusiimuula kwoza ngoye kiki kye muba mukola mu fulo ezo mirimu kyegyo gye muba mukola kati olaba emirimu tegiringa wano nga ukoze n'otola n'owumulako kuba wano bamaidi akola ne yetuulira n'alaba TV. Kati ye oli yakikwata bubi yagula endogoye talina kuwumula si bagiyita ng'akuguze kati oba kati oyinza oba nga wakamala kusiimuula omwana najja nayiwa ku ice cream wonna tolina kyogenda okwogera agamba disa gwolaba gwakuuta bulunaku kugamba kale ye tayagala abamu simanyi naye nze abamu oyo gwe nakolera tayagala kulaba ng'otudde okitegeera kyekizibu kyekola nti otudde aba alaba nti omusaze ennyo sente ze zifiiridde bwereere ate ne ku ofiisi bagamba wajja kukola ng'akalogoyi kati n'omuntu mukulu oyinza wakamala ekintu najja nayonoona wali ng'ayagala osiimule ototuula fulo 3 otiddeko eyokubiri esooka eyokubiri ozukuke ofunako ka chansi n'otuula n'oli emmere eyo ba chansi nnene nnyo n'okunywa caayi nze we nabeeranga saalaba okyasi yakutuula kiri awo kubanga muga nti badera akava kunaaza baba akansooka empumule kagamba te wajja kuwumula genda osiimuula eri abaana bonoonyeyo kyokka badde atudde nabo ng'oli mu kulongoosa baba mutooyi naye era nga kuyita yanguwa ojja okola ebinoono byakoze wano butereeze egyo nagwo omulimu guli awo. So okutwaliza wamu mu Iraq omalayo mwaka mulamba oba Iraq kati ku mulimu namalawo mwaka mulamba naye Iraq enje ginagambe togenda ngo ina contract nti ogenda wa Mr. Gundi kukola ngenzi kubanga jukira ensi endala owa boss wo akenda okukozesa mu kiyumba yakusasulira visa y'emyaka 2 kati Iraq wa office yasasula visa so I know
olina okutuuka n'alinda bakasitoma mubeera ku mudaala akutunde era mubeera mu luumuzi muli bangi kasitoma bwajja ne babayita mwambale ngenda ne mumodolinga mwambala kyolwo engoye ebiyunifomu byeri oba yunifomu nalese batandise ozambala wano nabadde ku office naye lwe twali twambala buwale baagala nnyo okwambala bujiini kati nemujja ne mumodolinga ffe tuyitira ku modolinga ojja oyitawo olinga bw'alaba bw'agamba nti nja kutwala tomanyi gye bakutwala tomanyi nakyogenda kukola olina okwambala mwambale kati bo bagamba simayiro olina okuseka salamu aleko simayiro oseke tatwala munyiivu kati yakyuzinga gamba ono naye mwena mulina okujja lumu modolinge mukolebwe muti butuule ate ekitali mu nsi ndala kanga omumandi bwe natuuka bwe nti naye nakatuuka bwe nti kyala nangamba sponsor wazze era nantwalira kubanga nati visa yaliko erinnya lye naye kati eno visa ebeera ku office ebeera yakukyala infact ebeera yaki ate bwe natuuka ne mbagamba nebangamba bagambe visa zakukyala zakukyala ffe zakukyala kubanga eri tolina ki kyobola bakukwata working permit kati bwofuna chance bosobola nakufuna income ebeera ya mwaka gumu awo bakuyambye ate kyatayagala simanyi ndowooza lumu okwetooloola ofuna epapula osasule sente kyatayagala kubanga nabo abawala bamala emyaka 2 kati bwomala emyaka 2 era okugulira tiketi mbawa olina okufundira income oba togenze mu migration kati ate okufuna income ogenda kola epapula ebyo biki bikyatewaddemu naye korona balaba kinene nnyo kakiwala abawala nabo babasula mu makubo ne bakola ki naye banaleka mukomera bangi nabalekayo kubanga omuwala yali bakamujja mukomere eddene yali amaze omwaka gumu n'emyezi 3 mukomera naye yagamba kukomera lumu emu erimu abantu 163 olwo nga mukomera babasibira ki kati bosi ayinza okyankalana na bosi kati nze nga bwe natoloka oli ajja nagamba yasse taata waffe natoloka ate ono police teso agendayo kulaba oli abagambye muntu waabwe ate tasobola kulimba ate ogwo omugwira tosobola kuwangula omusango abakuteekako madda ngobeerewo nga ali omuwala gwe yagamba bamuteekako madda mbu yata madda akyali yeeyo kati yali abanja emyezi yagamba yali emanja emyezi 5 naye yayita bosi we namusibako ebisango sango ne bamutwala eyo basooka musibira mukomere lyonna ni alimu kati mama ne bamutwala eyo alamaze emyaka 3 mama jaji namugamba kusonye bakuze eri gye bakujja oba mubagula etiketi ogenda ate etiketi naye yali tagirina kati yanga nja kubeera wano mpaka abo balitunda ekintu kubanga bwe yabagamba kati tugenda kutunda ki pozi gwogambye owuwo batunda ki okuweereza okusasula oli infact batundako waka kutaka nibasasula nibagulako netiketi naye wata olina omuntu akulwanako bikubonyabonya kubanga watatunze olina kuteekako ekisango kasi obeerawo nabeera nga tolina gyolaga kuteekako ekisango watakusonyiye kubanga si kisuubira nti oyo yankuba yandibadde ansonyiwa atasobola kubanga omuntu otuukira okukuba omuntu nokubanga akuba omusota kuba tokyalina mutima gusaasiza kubanga omuwala yagamba omunakenya nga bwakukubye bubinyo yandibadde takwata sente zo yandibadde akuleka ogenda nakibalya nti mukubye azaagala ate kuzaagala kyandibadde awo ate yandibadde agamba nti kati mwoba ofunye sente zo gamba bwamu bakwa etiketi wano ogende nkwireke wano twale ku migration ogende ate naziramu nansuula eyo polisi enkole kyeyagala kyali kigendererwa kye bwemba sifunye mukama anyambe kubanga polisi yekulonze mukubo eyinza n'okuteekako ekisango kinene kulonze mukubo wano wakawu wali tewaliwo bisolosolo tewaliwo kwoza motoka kubanga abamu batugamba batuuka n'obateekako balina okulabirira ebisolo byabwe balina okwoza mamotoka ebintu bwe bityo nali njoza motoka ne garaji yali nnene emirimu gyonna nali ndyawo ng'omusajja omutabani wali etembwa mwagamba embwa njirabye namugamba sijja kulabira taatawo n'embwa ekyo nakigaana nakumala mwaka era bwekyanvirako n'obuzibu era twakirwaniramu ekyo nemugamba sisobola era olunaku nenagaana ogirabya bwe natandika okwekalakaza nemugamba ngenda waka embwa jjukira omusajja naye ayonoona mu nnyumba siba bakuyita mu luganda okufulumya n'embwa naye ate n'embwa naye efulumye oba wakava ku yono y'omusajja ebiise mu pampa ogenda kulaba nti embwa ate naye yafulumiza ne bagamba bwe natandikira okwekalakasa okukola ki okudda ku office nemugamba njagala kudda waka nanga ati wali kudda waka kati ninga akantoloke ngende ku poliisi kwe kunkwata aleese embwa yaleeta embwa n'eppusi bibiri ntekeko ne taata waabwe ntekeko n'okukola emirimu gyonna egyawaka kufumba waka wano waliwo omu
Omukozi waliwo omu? Naliwo omu nga waliwo ne maama n'oyo mukyala w'oyo muzeeyi n'oyo omuvubuka n'omukazi we. Nga omukazi yamuwasa nga nakatuuka ne bagamba naye nasayini nga ze saamanya nti omukazi ajja kujja. Kati bamala batandika okufumbira engulu naye ng'engulu baagala ngende enkoleyo emirimu. Batuuka esaala ne ati kati nkole gya wano kyokka bali mukola waggulu nga taata bagamba nti afulumye geeti bakuvuma. Ninga omukazi ningamba boss oyo mvuka ali mwana edda naawe mwansayininga okukola wano ku musajja n'okukola emirimu emirala kati ate wawasiza mbali manyi wawasa waggulu mbanva ayo sigale wansi. Ate oyaleetera n'embwa n'epusi nti kankulage nti wajja kukola wewavira entanda. Bino ebisolo byebaleeta baagala obirabirireko ki kubanga ffe wano tulina embwa tulina pusi naye nsobola okubeera n'embwa ewaka nsobola okubeera ne pusi ewaka awatali gamba nti erina kyenkositinga mu gundi y'okugirabirira. Anti nga tigoli muntu otegeera nti ofunye pusi esobola kwirabira naye kati oli aleese omukozi alabira n'embwa kubanga yeebeera mu nju. Ayagala oginaaze. Oginaaze era baali baginaaze omala ginaaze ogyeko kandi dry ogidryinga ekale tebeera na mazzi. Nawe yeebaka olina okuba nga okyekingako eyonoonyeko ate yeetoolera ennyumba yonna eyonoonamu. Tesobola kugenda wabweru bagenda wabweru nagwo omusango olina okuba nga ogirabira mu nju ate togisula mu kaluumu kamu yenna kwetaala. Kitegeera kati emirimu gye nasanga eyo mu famire eyo era simanyi nakumanya kubanga neebaka ndoota famire eyo nnyo nga nabonaabona kubeera n'omuntu omulalu akuba amayi. Omulalu oyo oba oyo omuzeeyi lwaki nga tebamutwala mu ddwaliro okusobola nga wano bwe tulina butabika n'otwala oli n'abanga asuukira eyo ne mukomyawo ewaka bo bakuuma bukuumi muntu waawaawo nga mulalu bakuumira ddala kubanga kyobalaba ali tebaagala afulume geeti poliisi emulabe muyoole mutwale wa butabika. Ekitegeera ate nga tebaagala afe kubanga nakasente kaali kansasula twatugenda naye nga omwezi guweddeko naye nga tumuteeka mu motoka ekiro bamuggyako ekinkumu bamukwata kifaani bamuggyako ekinkumu ne basayininga sente ne bazikola ki bazibawa. Kati ndowooza bagenda mu ddwaliro bati bakyafuna sente ezo baba balina ozisasula mu ddwaliro zirina okugendako bingi. Kakyola bakuuma nnyo talina kufuluma geeti poliisi ekole ki oba omuntu omulala amulabe. Ekyobugagga kyabwe. Wanga bali bagamba oyo muteekeko eriiso era ne bwakuba ate waliwo bwe yankuba yagenda n'aleeta essuwa n'aginkuba nebagamba kakana oyo mulalu tugamba bamutwalamu nga boolaba akalira k'omwana olina omukwata bulungi olina omulabirira ku $200 mwago ye mutwalo 424 tewali wezisukka waawe nga teweebaka tokola ki? Tewali kwebaka ate ekiro teyeebaka yali asula awoogana era nali nsula oluusi ng'ekiro mpula ssaawa 8 ndi mu kutereeza ebintu byasa busi waba wakatwala otulo ogenda okulya ng'egiraasi agitomedde agende mu ffumbiro waliwo yali amanyi n'okugula n'okuopeninga gaasi nga mpulira ewunya nga nsituka waliwo n'olumu omuvubuka oyo yali ampulira nga ndi oba yali amanyi ngenda kutoloka nga bwemba nina byentereeza ssaawa 8 gw'ekiro 9 ogenda okulya nga ajja ngamba ki ngamba taatawo ngamba kalemu ye ekikola agamba nti take care of him kyakugamba kyokka kyasobola okugamba naye talina kyasobola okuyamba ye agamba mulabirire addayo ne yeebaka. So ojja wano nga tolina wadde ekikumi kyewaze nakyo? Sirina era nezanjja ku tiketi nalinnya special era ne bansasulira. So omulabi waffe oyo wa UG Updates kiki kyewandyagadde akuyambemu kiki kyewandyagadde akolere kubanga ebizibu mbiwulira bingi? Nze kyali kintu kyeyo okukola mu mawanga nga tewali muntu agenda kwejera byasa oba kulambula nali njagala kufuna capital yakukola singa nfuna capital nja kukola ewerako nkole ntuule wamu manye nti nteredde wanga sikyaddamu kugenda wanga namenyeka omugongo omusajja yali amenya oyo sajja amenya ate oli kalina ositula bukimu kyonna yali amenya sola nakuddamu kulowooza kugenda era tekirina mu bulongo tekiri baamu oba njagala kubeera wano owaffe. Kyoliko Feibe waze wano nga tolina wadde ekikumi ne rusiiti nazibawa sente nazibawa sente nazimuwa era nkwangira nga muwe sente okomewo obulamu obukomyewo oleme kuddanga ate nasanga no mu Nigeria nga naye yagenda nga ntuuse naye yangamba yali yakamala omwaka era naye namugamba omala omwaka nga tumaze emyaka 2 nziriza sente mu Nigeria naye yangamba yazimuddiza bazijje waabwe ne bazimuddiza yangamba nange leero nabala bangamba Omuna Kenya yanzibirako nangamba ojja zimuwa kubanga lwaki no mu Nigeria oli yazimuwadde
singa teyazimwadde nabadde nga mbalemerako naye olaba ajjayo pisito ate ng'oli yazimwadde nga nkiraba ojja zimuwa ogende babbi bubbi kati kati nangamba tomanyi omusajja kyasobola okukola kubanga ye talina kisa omusajja yangamba sinako contract yona gye nakusayininga wamwe ntojja ate tuwali asobola n'okundondoola wano tuwali embasi nkutira muno tuwali amanya kubanga ekisooka n'oba obanga oli mu ofiisi eyo gyatusibira mulina kubanga temuwoggana poliisi ewulire kubanga poliisi eyo bwewulire bakwata bawala nebazza mu nsi yaabwe tebagalamu bagwira bozi bwoba olina inkama kati omunakenya alina inkama ye afuluma n'atamba bamukwata n'alaga inkama n'asigala naye bano batalina inkama balina obbasibira mu nju era ng'ebiseera batutambula n'abo ababosi bangamba babeera mu mmotoka weekweke poliisi tekulaba bintu byakwekwe at least gwe wali mweru nga bayinza okulowooza oli waayo naye era tekabulamu tosobola kubafaanana ebyaddala tesobola so munnayuganda oyo atulaba singa yandyagadde okuyamba akola atya oyitira ku namba y'essimu yange eri 0774 17 74 56 0774 17 74 56 nze ekikulu njagala kyakufuna kyakukola manyi byakusiba nviiri okusiba enviiri byonna yesebu 0774 17 74 56 nasobola kumpako ku magezi kunkansolingako kubanga sinateerera bulungi nkyalinamu ekyo ekyekango kyoyo omusajja weewaawo oyo ye Feibe Kadama waffe olunaku olwaleero ku UG updates so gwe ali eyo nga wandyagadde okubaako nekyomuyamba nekyomutaasa esimu ogiwulidde osobola okuyita ku simu eyo n'osobola omutuukirira mu ngeri yonna oba olina kyoyagala okubanga counseling olina kyoyagala okubanga omugamba wonna abiwerukaminga so nsuubira nti nkimanyi nti abantu baffe muli bayambi mumuyambe mumuddukirire asobole okubanga ekirooto kye ekyali kimututte mu mawanga kituukirira okutwaliza wamu weewaawo ndowooza tolina kyoyagala kirala kwongerako weewaawo njagala okubebaza mwenna okutulaba nkimanyi mujja kubanga Feibe mumudduukirira asobole okubanga atuukiriza ekirooto kye kambageezi ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba